okulambula ebitundu omutanda byasuubirwa okutuukamu mu bbendobendo ly'e Buddu n'okusinga mu bitundu eby'e Kakuuto kukulembeddwamu minisita avunaanyizibwa ku ntambula za Kabaka ssaako ne gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki. Abakungu abatwala ebyokwerinda bya Kabaka, omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Buddu Ppookino Jude Muleke ssaako n'abakungu abalala. Olugendo lw'okulambula ebifo bino balusookedde ku ssomero lya Mutukula Primary School, Customs e Mutukula ku nsalo ya Uganda ne Tanzania, eggombolola ya Mituba 5 Kakuuto, awagenda okubeera olubiri lwa Kabaka ekisomesa ky'Essanja nakyo kirambuddwa ng'Oweekitiibwa Joseph Kawuki bw'annyonnyola. Ssaabasajja Kabaka yasiima kujja okulambula abantu n'ebintu ebikolebwa nga bw'omanyi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, n'olwekyo olwo Kabaka wa Buganda ebikolebwa wano mu Uganda mutwalako okutegeera. Omwami wa Kabaka atwala essaza lino Ppookino Jude Muleke asibye bannabuddu okujja mu bungi babugirize Namunswa. Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka okujja kwe kutwongedde amaanyi mangi mu nkola y'emirimu gyaffe era kwongedde abantu amaanyi n'obwagazi okukola emirimu egikulaakulanya essaza lyaffe ery'e Buddu. Njagala abakiise mwenna mu lukiiko lw'essaza olwo mufube okulaba nga mujja mu lukiiko olubayita nga bwe mwategeezeddwa. Abakulira ebyokwerinda mu kitundu kino nga bakulembeddwamu Lieutenant Alex Ssebunya bategeezezza nti beetegefu nnyo okukyaza omutanda mu kitundu kyabwe. Okukunga abantu ba Ssaabasajja bonna, buli muntu yenna ayagala Obuganda amanyi nti ali mu Buganda, Uganda eyawamu, ajje tukwasaganyize wamu eddoboozi lino twanirize omutanda. Ekyamazima amawulire ago bwe gajja mu kitundu kino era ebiseera bino byonna wabadde tukunga akola enkiiko okulaba twetegekera omutanda. Babakulembeddemu enteekateeka ez'okukyaza omutanda nga bakulembeddwamu omwami atwala eggombolola ya Mituba 5 John Kabuye bagambye nti enteekateeka zonna zitambula bulungi. Kubanga budget tuzimaze ekifo tutandise okitereeza tekiri bulungi, enteekateeka mu bifo byonna Mutukula, Kakuuto ne Kasensero yonna tuli bulungi. Tusaba Obuganda bonna butwegatteko nga twaniriza omutanda ate nkubiriza n'abantu baffe ab'eggombolola Mituba 5 Kakuuto, Mituba 19 Kasasa, Mituba 4 Kyebe, mwenna gye muli mufube okulaba nga muleete muli, mufube okulaba nga muteekateeka amakula agajja mu mutanda. Tujja kubanga tujja ku magombolola nga tukuŋŋaanya ebintu ebyo byonna ate tusobole okubiteeka mu maaso g'abeene. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II asuubirwa okulambula eggombola y'e Kasansa n'eggombola ya Kakuuto Mituba 5 okutandika ng'ennaku z'omwezi 19 n'enga 2 omwezi guno. Wahida Nampima Lubwama ne Robert Nsubuga, BBS Telefina.